Yes. Naye ate nakyo kyalibaddewo kati tudde ku Muzei Mukasa kwennyini kuba kati ogamba nti nno amaze emyaka 45 famu kati nawe nakuzaalibwa kunona kuza tunazaalibwa naye yagenda atya ngali Sweden okitegeera kati ayinza okuba yafuna challenge eyo nene ate nekindi kiyinza okubaawo nti muli mu family nga tezina bantu omuntu nga talina bantu ng'abantu family ng'abantu batono ng'ekika kyonna kyonna temuli bantu olaba waliwo family nga bagamba nti ebika byabwe osoononya omuntu n'akubula ekyo badde okimanyi nga abasinga bonna baafa ate nga babazaala batono yes nga babazaala kati olaba egyo emyaka mingi ever since okuva lwe yagenda kuba egyo emyaka gyatukanga ne president Museveni tanaba nakujja kuba kulembeze okitegeera we yagendera kati kisoboka okuba nga baafa aba family ate naye mwennyini ebbanga lyamala tomanyi oba yali ali kuki oba yatukako ekiseera n'abanga alina embeera yamukwata n'emunyigiriza nnyo nafuna ne bamusibako mu kkomera n'abanga ali mentale yes ekyo nakyo kisoboka okubaawo kuba olaba hadde abaana babeera mu makomera tugeze babakwata ebweru eyo ne bamusiba okumala ebbanga nema ne bamuta atalina watandikira naga ntandikidde wangola talina solution yona gyayinza kubanga zaako kati obulamu bwe bwanga buli bwe buti sobola kumunenya Muzeeyi olwansonga nti anoonya family obula na family baba sobola kubanga bamulabye bwe bamanya amanya ge omuntu asobola kubula nnyo okumala bbanga Paulo Mukasa kane basobola kubanga balengedde basobola okumanya nti katunoonyerezeeko ayinza okuba bwati ne bwati kwa abantu babaganda beddawo baali balalamuko sikulimba ate abantu beddawo tebazaalanga nnyo bangi nnyo abalimu nga bazaala abaana batono nga bamuti banana baana nengola bakuze talina baana wadde kyo kisobola okubeerawo nga family teri awo nti nno baweeri naye kati ebbanga Muzeeyi yatambuliramu nze nkakasa nti family esobola okubanga emu yaggwawo n'abanga talina wayinza gamba nti atandikire yakubeera ebbanga ddene nnyo egyo emyaka niwabanga yagenda alina emyaka 25 era at least kati wegiba tabanga mu 7 okitegeera giba myaka mingi kati tosobola kumunenya nti nno yeerabidde family nga bwekola ki ate kati n'essaawa zinene anyigirizibwa gyali obulamu obwo bwayitamu okitegeera ayinza okuba talina watufu watula nti we wano wadde amazeeyo ebbanga oba ayinza okuba alina kale awantu we naye nga obulamu bumunyiga nti ali lona nabeera depressed kati natuka ekiseera nga kugamba nga avaako obwongo nga bucyankalana nga buvaako gyensonga lwaki olaba nti ali mu mbeera eyo obula gyakitulina okuba tulina kumusabira nze saagala nkulimba ekisoboka kati ku muntu ng'oyo bw'abadde ali kuba abadde amanyikiddwa oyo Amerikano kati ku muntu ng'oyo bw'abadde ali tekisoboka era bonna abalowooza mbu alabika akola stand ekyo balimu kya bulimba ekisookera ddala njagala mukikize depression gyeri nze njagala mukize ebintu nga 3 ku 4 ekisookera depression ino mukikize nti gyeri naddala ng'oli mu nsi z'ebweru eyo ng'oli mu kukola oyo kasi asoso gwedde abantu bangi bagudde eddalu waliwo omuwala gwe bampitira eshawujawo namugeddeko nejjo bankubira nga akyali mu Dubai ng'omuwala ali kukuba agira ayenga nfu ate kati abo bebogerako abo babalabye naye abaana bangi nnyo abagudde eddalu bangi gye baliyo nga batabuka nga babavanako abantu okitegeera ate era bangi be baziise muzirimbo ze y'abaana Uganda bangi okitegeera so kyemulina omumanya nti depression is real atetta ekyankalanya obulamu bwonna ekirala eddogo gyeri omusango gw'oyo ice ogw'ebikyeeyo tetugamba nti abadde abikozesa ne in case singa baba bamukutte nga abirina nga badde abikozesa eyo shuwaddirwa agenda kusooka kusibwa era bajja mujjanjaba bamutereze bamuteeke nayifu bamuteeke aluwati yonna abeereyo akole ki abeereyo kuba ogwo omusango omulala mukko jjukira bo nga bo bagatetukiza biragalalagala so ebintu ebyo byonna mulina okubyewala bino bye tujja n'ogamba mu nze ndi wa kitalo nnyo otandise okulaba ofunye ku fame olaba obeera ku TikTok kunowanika ne zirinya mu 1000 ne zirinya mu meka naye kuoma akafaananyi nti wemanzizeeyo mu katanda kange mwesula ngenda kwogera naani ngenda kubeera nzekka mu katanda ebirowoozo byange bijje enkya ntandikiddewa kikyerina okuba nga nkola nga tolinaawo muleke okulaga nti femu y'amaanyi gye muli naye ng'omanyi tolina kyoyimiriddeko wadde ng'omanyi oli ku zero yes webikyuka mtu ina gojja gamba era abantu bajja gamba gwa ina sente nze mbirabikoze ekyo namba gamba kubanza experience njirabike badde kunze obo kitegeera mwino okumanya ekyo kola ekirala boba ngo wiranga okoyeyo ngobulira okoyeyo wekwate wetwale ku deportation
kulire baziteekawo kutwere ku deportation emmere bajja kuwa yabwerera okumala ebbanga lya mwezi omala okomewo e Uganda. Home is home. Home is the best. Yes, home is the best. Kati n'omwana gwe nalayo gwe balese ng'avaamu ebyovu oba wamulabye ng'avulula ebyovu okitegeera bali abasajja tebaagala nti nno balina abantu baagala mukamwa omwana amazira nga tayogera ne ng'avaamu buvi ebyovu bwe biti bikulukuta bukulukusi bamulese nalabe nga bamulizaayo ba ku ofiisi ye ndoza bamuwadde bakibadde bamuliisiza babiki kati mbadde ndi bize ndikunoonyeza post tiktoker Micho Israel omumanyi yazanyako nga Marium he was doing so good ng'akola content we so yakola post nagamba hi please listen I may be a good looking man outside but let me take you through what is going on inside. It's about 2 months now since I started fighting with life because I was poisoned by someone I can't remember in my way to Uganda between 30th December 2023 to 3rd January 2024. Now this is what I'm passing through. As therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. HK Media yenze Hadija Kigozi banayi mubale kutulaba mubale kusubscribinga mubale kutwagala aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti gendayo okoseko ku sauna yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala ate nga bano be bateekamu omusayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi nnyo njagala okubebaza bannaffe nti mubale kutulaba musubscribinge bw'oba tosubscribinga nga waliwo akagambo awo ka subscribe mu red kanyigeeko obeere ng'ojoyiningirawo show abaana abali ku kyeyo banayi mwebale kutulaba ba house managers bakadaama mwebale nnyo okuba nga mufollowinga n'abankuba kyeyo abali mu nsi ez'enjawulo bedda ndaba mu comment section abantu nga bagamba Adija ndi England nyumirwa nnyo show yammwe abalala nga bagamba bali awo USA abali mu Iceland mwenna abali mu diaspora banayi mwebale nnyo okutwagala n'okutusupportinga mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwa March mugende ku Bati Valley bambi mu supporting Estefania Namuli agenda kubeerayo mu kivulu kye bayise Friday night lights mu Butaala. Mariam Dagire gwaleese guno omulundi emboozi ye mwagirabyeko yabadde nnungi nnyo ne bw'oba toli mu Uganda oyinza okugamba nti nze njagala kugulirayo abannayuganda 10 ticket bagendeko mu Stefania mu kivulu kya Stefania mukwano oba tomukoze bubi yabakowodde n'agamba nti banaku bannange fuzi bannange abantu abayita mbeera embi ne mmala ne muwangula mujje mupagire so badia genda owagire ku Stefania olunaku olwo nkakasa ajja kuba musanyufu nnyo njagala okukujjukiza nti abaha Natural Tea Hub bakugamba nti kati osobola okusalira ddala weight ne wobeera musajja abasajja jimu abasumbuwa abalala mbeera bize nova ku mulimu ng'okoye tolina budde bugenda kukola kuwakinga out osobola okwekwata ku majaani gano at least ne gakuyamba ne gakusalako ku lubuto so n'abaami amajaani gano gabakolako kuba ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga tubeere nga tugakutuusako bulambalamba abakyala abakazaala weeralikidde omubiri gugeze guyinza obutaddawo naawe gakuyambako nnyo nnyini ddala abashukra Pure Herbal Solutions bano be bakafulu mu kutabula eddagala egganda nga bakugamba nti kati gwe w'ebigala nga ulcers sukaali bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kuba bakolako badelivaringa n'ewabweru w'eggwanga abantu abatunda eddagala egganda bangi naye obuzibu eddagala lino erikola litono okitegeera so olina okukozesa bahabolists beweesiga oba abeesigika nga bulijjo mboozi y'ekyeyo ndi n'omukulu Yasin abantu batandise okunsindikira messages abaana bali mu Canada nafunye messages ndozanga nnya lwakuba bonna bakyala omu yagambye nti akumanya oba mwasoma mwenna oba mwabeerako mwenna mu Abu Dhabi oyo ye n'aŋŋamba nti Yasin mumanyi mundabire abalala bo
bambuzza bubuuza nti ng'obuze ne mbagamba ngenda kukuleeta oli oti nje ndi bulungi ade ogamba oti eyo mwena mmwe bali okutulaba abali ku HK Media baagala nnyo mbadde embuzi anti obimanyi Uganda ogimanyi wekwekamu kkono soko kubanga okola mganage omusindikire ka mobile money yenze nkakwata era ade yakakwata ate yali genuine akatuusa bulungi nnyo ya ade neyanza nnyo actually wangambye tusinkanemuko ne ngamba kituufu nsanyiza okukulaba nange okusanga waawo emirimu gye ndi nimukolakola emirimu gyaffe egya bulijjo twakyusamu kati tweyita Mukisa Business Solutions tugeza kubanga tukolakola twagattako ekintu ekyali kiri genuine kuba omanyi siri mu mbeera ekola bintu bitasaana mpozi njagadde mpisewo akantu kano bobanga oliyo ng'oli diaspora ntegeeza abali mu UAE abali Saudi abaagala kugenda kati okolawa sibikola sitwala abantu bweru bwana inbox yinyoze enfunye nga bagamba tuyambe tukole kya sitwala abantu bweru sina benyamba kubatwala ku mirimu sagala connectinga kubanga nabikolako ne byantusaako walako kati sagala kubanga nkola ki mbiddamu okuleka tulina business zaffe za bulijjo wakati tuna mamotoka katwayongerako nettaka liri genuine teririmu adde makoona yes tulina ebyapa n'endagaano okitegeera katubanga osobola okutwesiga osobola okunkubira ku simu yange eri 0707934697 munoonyeeko kapaketi mane mukampeera sister jakantusaako bulungi nnyo watali kubuuza sinekyokulala mbajjukiza nti yenna omuntu adiringa ne Yasini odiringa naye nga ye oba Yasini aluddewo okuddamu message oba aluddewo okukubira ebyo bintu byonna Yasini tojja mu inbox yange n'otandika okungamba ate alija ate Yasini akoze bwati eje misango sigenda jiwoza so Yasini weise bulungi ne ba clients bo sijawoza misango jo era kituufu kuba be nakozeeko sinduza tunabakwera compliment yonna era mbebaliza ddala abali Canada nawo client wange ali Canada awo nkwebaza nnyo abali Sweden mbebaza nnyo abali wonna mu UAE abali Amsterdam mbagala nnyo mwenna jebukeredde olunaku olwaleero ku mutimbagano actually ejjo wabaddewo omwami omukulu omwami azeyuse atuuse mu myaka gye egy'obuzeeyi ate n'enfaanana gyefaanana gyafaanana bansikiriza abatulaba mbaterewo positi eyo bagirabe wewabaawo omwami amanyi Paul Mukasa ng'oli famire ye beera ng'okuba essimu oba otuweereza message ffe tujja kutuuka ku ba bloggers abampostinze asobole okubeera ng'afuna famire ye omwami ono omwami akuzeemu mu myaka abeera Sweden bw'amaze Sweden emyaka 45 naye bw'oba omaze emyaka 45 e Sweden ng'okaddiyemuko kiba kitegeeza tewagendayo ngo like emyaka gyo gyennyini gy'oyina saa 45 oba osingawo kaawo kati njagala tutandikire awo abantu basoose ne bakifuula sarcastic ku gundi ku social media ne bagamba nti buli muntu agenda e Sweden bizibu miranga myerere bizibu byerere omugezi jjajja ikiri yakomawo na nusu bitano mali okusema timba mbu ne bamudipotinga mbu ani kati tuli mu bizibu bya Muzei Paul Mukasa ekyo kati ne tusooka ne tukiteeka kale ebbali omuntu okumala mu nsi etali yammwe ebbanga emyaka 45 n'otuuka ku kiseera nga famire yo tokyagijjukira ensonga eyo ebeera actually ekisookera ddala si Sweden yokka nti erimu eyo embeera mu buli nsi naddala omuntu nga wabaawo n'ogenda ku kyeyo obula kyensooka okugamba ku bantu getuna bagenda wala nnyo bw'obanga oli mu nsi ezo nango omanyi si wakaawo si e Uganda nga tebanabala nakuwa butuuze wadde olina obutuuze eri home is home Uganda esigala Uganda ewaka wammwe wasigala wammwe olaba adde kankubireko ekintu kimu nti ffe tutambuddeko n'ogendako mu nsi naye bulijjoko mu kumala n'okwata emyaka tugeze kasooke tutandikira no mu UAE n'okwata emyaka 2 negigwako n'okwata emirala 2 nga tokomyewoko waka waliwo ebintu binnya by'omisinga gwe ng'omuntu tuwagenda toli muto waliwo obulamu bwe tutambuliramu bwe twakula nabo nga tetunaba kutuuka kugenda kufuuka banjawulo nyeeri wagenda toli muto wagenda okuze olina ebintu byewaleka wano byewali omanyi bw'otuuka eri obulamu buba bulala nnyo
okitegeera ne challenges zaayo nnyingi nnyo. Abo be batata bosanga nga ba neglectinga families zaabwe yaleka wana abaana atakubira mukazi simu. Yes. Naye ate nakyo kyali baddewo kati tudde ku Muzei Mukasa kwennyini kuba kati wogamba nti nno amaze emyaka 45 famu kati nawe nakuzaalibwa kunona kuza tunazaalibwa naye yagenda atya ngali Sweden okitegeera kati ayinza okuyafuna challenge eyo nene ate nekindi kiyinza okubaawo nti muli mu family nga tezina bantu omuntu nga talina bantu ng'abantu family ng'abantu batono ng'ekika kyonna kyonna temuli bantu olaba waliwo family nga bagamba nti ebika byabwe osoononya omuntu n'akubula ekyo badde okimanyi nga abasinga bonna baafa ate nga babazaala batono. Yes nga babazaala kati olaba egyo emyaka mingi ever since okuva lwe yagenda kuba egyo emyaka gyatukanga ne President Museveni tanaba nakujja kuba kulembeze okitegeera we yagendera kati kisoboka okuba nga baafa abafamile ate naye mwennyini ebbanga lyamala tomanyi oba yali ali kuki oba yatukako ekiseera n'abanga alina embeera yamukwata n'emunyigiriza nnyo nafuna ne bamusibako mu kkomera n'abanga ali mentale yes ekyo nakyo kisoboka okubaawo kuba olaba hadde abaana babeera mu makomera tugeze babakwata ebweru eyo ne bamusiba okumala ebbanga nema ne bamuta atalina watandikira naga ntandikidde wangola talina solution yona gyayinza kubanga zaako kati obulamu bwe bwanga buli bwe buti sobola kumunenya Muzeeyi olwansonga nti anoonya family obula na family baba sobola kubanga bamulabye bwe bamanya amanya ge omuntu asobola kubula nnyo okumala bbanga ye Paulo Mukasa kane basobola kubanga balengedde basobola okumala nti katunoonyerezeeko ayinza okuba bwati ne bwati kwa abantu babaganda beddawo baali balalamuko sikulimba ate abantu beddawo tebazaalanga nnyo kubanga nze bongamba nze bongamba omanyi lwakiga nti tebazaalanga nnyo va kuba nabamu abazaalanga ne mulimu abamu nga bo famire zaabwe zaalinga ntono ddala ate dda tebaasoma ate dda tewali family planning kati baba batyanga tebazaala hade nakoza sene yafe ey'obusiraamu njagala nkubuza ekibuuzo ng'ovudde tugeze kale ku Muzeeyi taata ng'ovudde kwani oba family gwe olina bamanyiyo ng'omulaba okimanyi nti mulimu abantu ng'olaba akaddiye naye nga agamba alina abaana babiri nga myaka gye abo bayivu nze ninako just family ya step mamu wange gyemmanyi yali senga wa step mamu wange naye nga family ye ntono lwa nsonga oyo mukyala yali muyivu ng'aludde ebweru ate nga doctor so ng'alina abaana babiri omuwala n'omulenzi kati ne house boy waabwe ekyo kisoboka kuba kati n'essaawa zino bangi nnyo abalimu nga bazaala abaana batono nga bamuti banana baana naye ng'olaba akuze talina baana wadde ekyo kisobola okubeerawo nga family teri awo nti nno baweeri naye kati ebbanga Muzeeyi lyatambuliramu nze nkakasa nti family esobola okubanga emu yaggwawo naaba nga talina wayinza kugamba nti atandikire kuba eri ebbanga ddene nnyo egyo emyaka niwabanga yagenda alina emyaka 25 era at least kati wegiba tabanga mu 7 okitegeera giba myaka mingi kati tosobola kumunenya nti nno yeerabidde family nga bwekola ki ate kati n'essaawa zinene anyigirizibwa gyali obulamu obwo bwayitamu okitegeera ayinza okuba talina watufu watula nti we wano wadde amazeeyo ebbanga oba ayinza okuba alina kale awantu we naye nga obulamu bumunyiga nti ali lona nabeera depressed kati natuka ekiseera nga kugamba nga avaako obwongo nga bucyankalana nga buvaako gyensonga lwaki olaba nti ali mu mbeera eyo obula gyakitulina okuba tulina kumusabira nze saagala nkulimbe Hadya Muzeeyi wange for example right now waba atuuse emyaka nga 7 oba emyaka nga 4 emyaka nga 7 oba emyaka nga 65 daddy wange I'm talking about my father kati bwaba yagenda e Sweden nga alina emyaka 4 nze nkirabirako eyo level ngayagenda alina I mean nga alina emyaka 2 kati nga right now alina nga 65 years kati olaba ku myaka nga 65 omuntu aba akyategeera naye lwakuba ffe gye twerabira nekyo tutamanya kozi oba Muzeeyi yagenda akuzeemu kati asobola okuba nga agenda akuzeemu nene challenges nyingi ebweru eyo banaye si Uganda olaba obeera Uganda ne bakuzaala omanyi twana we banzaala family yange erina weeri n'obonaabona naye nga ne family tosobola kubanga ogendayo kati nga kyogamba contacts za family ya Muzeeyi nga zirabika zaabulira mu lutalo ekyo kisoboka omanyi lwaki nze nkuze ne bataddamu muwuliza nga enamba ze yalina zaavaako kisoboka nze ne example nze asembayo mu maama wange kati anti awo internet nejja
internet yawo nejja n'atakubako ku birango ku CBS kati ebiseera ebisinga ebiseera ebisinga olaba fwe we tuba tukula naddala ffe abavubuka nofunamu ku out n'ogamba nti ogenze bweru bingi byetwerabira ffe tuba tetulowooza ebimu tuba tunaakaddiwa n'okukaddiwa abavubuka era obeerawo n'okola ebintu nga tomanyi nti nojja kukaddiwa ebintu buli kimu nekikutula ne bagambako n'ogamba temunyumiza kyo temunyumiza kiri eri temulina kye muŋŋamba ng'obulamu obulaba bulina we bukola ki olaba nga gwe obuteredde naye ate ebiseera ebisinga walira bagamba nti lowooza ku bulamu obugenda okujja mu maaso eyo kuba tetukula tudda wansi tukula tweyongera tukaddiwa kati ebiseera ebimu faamu twerabira gye tuvudde ne weerabira ebintu byo okimanyi nti n'omuntu alinnya ennyonyi n'agamba sidda Uganda naye ebyo n'abyogera natamanyi kikyagenda kufeesinga ng'atuuse eri kuba yaba tamanya bulamu bw'ayitamu nti n'ensi ne bw'oli boolazeewa olaba n'abantu nga balina obutuuze bakomawo waneeno ngeri alina amaka alina buli kimunaga ne kanzireko e Uganda kubanga Uganda is a part of Africa Uganda ya buli kimu is home era omuntu nawe abagenzi ne boolazeewa Uganda it's home kati ekizibu ekiriwo nti Muzei yeetaga kwata mpola ndoza nakubudaabuda nakutegeera ngeri yakubanga ayambibwamu n'abanamulaba ku internet kumufunira ba psychological doctor ekisoboka okuwoneka kati ku myaka gye kiyinza okuba ekizibu nnyo ekyokumuzza story ya Muzei Mukasa mbadde sinaba kugitegeera bulungi naye just ndabye post ku macha nga ndoza Anonya family ye nenjagala abawuliriza oba batulaba mbatereyoko ku kifaananyi wayinza okubaayo omuntu amumanyi nagamba nti oyo jjajja wange oba nti oyo bamundaga bwe kiti ne bwe kiti naye nga twagala okugera ku bantu in general abagenda ku kyeyo nti omuntu n'ogenda ku kyeyo n'omalayo over 45 years yes tumanyi mbu n'abantu abamu balwawo okufuna empapula but they stay in touch with their families ate ebiseera ebisinga kyekisinga okulemesa abo abantu ne bagezaako ne kati tulina okumanya kiwe kyali naye gy'emyaka mingi adde gy'emyaka mingi egy'emyaka mingi ne wabanga yagenda era asobola okuba nga yeerabidde lwakubanga bw'omanyi nti ayinza okuba yatuukira mu challenges yatuukira mu bizibu yatuukira mbeera nga si nnungi n'emunyiga olaba abantu ku street ne ba USA ne bawango olaba bali ku street babona bazunga omusajja naga family yange nagigira bwe nti ofunira good life ate nga memory nga zonna zisiimuse nga zonna ziweddewo nga tolina se yonna nga tolina we out yonna egamba nti kino kyengenda okukola kinyambe okitegeera obulamu n'olaba nga buyongedera okunyigira ddala so just yeetaaga saala era omuyambe omuteeke ku media kuba era abantu bangi bambi asobola okuba nga oyinza okuba balina abamumanyi abasobola okuba nga bakola ki nga bamulaba naye ng'emboozi eyo adde ekyeyo kistressinga ekyeyo kimenya si wawo buli wamu ekyeyo kimenya bw'obanga omanyi toli waka ekyeyo kimenya olaba abantu omuntu nakuweza message naye ng'olaba embeera gy'alimu nagamba ebintu si birungi ffe just tumanye omanya nti ali mu mataala tumanye nti omuntu yagenda USA yagenda Canada yagenda Germany yagenda wa ffe tuba tuweza nti bali mu mbeera nnungi ennyo naye nga basacrificinga waliwo omukwano gwange yankubira essimu n'aŋŋamba I have a problem naye nkubiddeko kazini wange ali married nemugamba nti anyambiseeyo emitwalo 10 n'aŋŋamba talina ssente nasigala ng'agamba yeye omuntu alina n'omusajja ate nga n'omusajja akola dijoloozo yo tanyimye bunnyimi ssente kati we yamugambira muyambisa emitwalo 10 nga tazirina kati ate ye yali azirina aliwa yasaba Uganda yali talina but in a very long time ekyo yali atuse ku kisenge nga lwe lunaku olusoose ogamba ku kazini we nti mpaayo ku ssente anti ne kazini amuga atalinawo si kyo lwansonga aba talinawo ng'ovudde ku biri olwobeera nga tolina wadde 10 example njikuwa nze nkubira lega nti sister lero kiganye nga lero gyokuba naye kyaganye dda era ogamba nti kyaganye ngamba nti okay okitegeera ninga tolina kunyigira muntu ntolo okuba takuwadde era otukansiruga kankusabire no waliwo yandaga nti si mumativu ng'awuliranga gwe bammye obuki okitegeera ate mulimu n'abamu nga bagaana n'agaana okukuwa naye ng'akalinawo akasente
naga sijja kakuwa okitegeera ngazirina nagwiramu embwaye ennyama gwe nazikumma naye osanga bamu baba n'ensonga zaabwe wakaniza abantu sikyabanenya abantu baba n'ensonga zaabwe ate abantu b'e Uganda baazibuwala nnyo omuwasene nodaddamu kukwata ku kikugu gaddamu naku omuwasene notandika okufuna ebizibu ebitategeerekeka ate okumanya ng'abantu b'omu Uganda bazibuwadde nnyo n'obwana buno obusabiriza ssente ku kkubo ate nabwo buzibuwadde okimanyi nti omwana yansaba ssente nenzimuma nanjijako enkofiira sigatakuwanulira mbawanda n'amalusu nno munnaaye nansindika eri n'omutwe bawandira ddala amalusu era munnaaye wabona bwonyi era endabiramu ina zirina kubeeranga waggulu bweziti toddangaawo okwemenya n'abaana nakyebira manyi okwagala okububuuza ebibuuzobuuzo mbuuliza kwe okola ki kuno yanga madamu give me money ne mugamba yogera mu Luganda yagenda okulaba ebitala bitadde tusimbula emmotoka ate teyansikaako enkofiira bw'omanyi kyekitegeeza ate kaba kamanyiro obwana mune bwina embeera etali nnungi abaana banga batabuse abaana batabuse embeera actually embeera eri everywhere ate kati guno omulembe gwaffe bannange gwo gwakyuka tegulinga gyaba abantu ba social media mulekerawo ebintu ebiri serious okubitwala ng'ebyomuzanyo musajja avuddeyo yeekubira omulanga mutandise okugamba nti Sweden tevaayo kalungi simanya pengepenge simanya ali gundi simanya nga jjajja ekiri simanya yabeera waati seyo yokka buli wamu bujja gamba Sweden kalate bana abanyumiza Saudi bana abanyumiza Dubai bana abanyumya ebiri Germany bye mutamanyi okitegeera everywhere ebintu byakyoka kati kuba kati wale najjo kuwanira Sweden nsi yakabi nnyo era government nze jjemu ebirungi kino na kiri nze gye mpangaalidde okitegeera ate waliwo oli ajja akutendera America gambe ensi yakabi ate waliwo ajja akutendera mu America gambe nze sisobola kudda mu America ne bw'oba ofa ne bw'ompa ssente okitegeera nti kiri everywhere ne wano e Uganda ojja beerawo weekokkolewo ate oli ajja agambe nze siva wano ne bw'oba okola ki ompa so ebiseera ebisinga nti everywhere buli wamu si walungi buli wamu waliwo embeera yawo lwamu waliwo ebizibu byawo so sigamba nti Muzei oba Sweden yalese ebizibu simanya jjajja akola bwati kyuli simanya ono yali bwati ne bwati ekintu kijja nga kyapeninze tukabutusi n'okikkiriza the only thing kyensaba just tusabire mukadde asobola okuba nga afuna family ye bamunoonyeeko kuba social media bagenda mutimba era ade webale nnyo kuba ogenda kutimba Muzei asobola okuba nga anoonyezebwako nange posti njirabye nekinkwatako bambi Muzei ng'akadde kyemmanya ebiseera ebisinga nga wagambye nti bw'obeera oli myaka gy'ekivubuka oba tomanyi nti nogenda kukaddiwa kyobola nti buli mutu yenna akulamu mu myaka ebiseera ebisinga batandika okwejjusa batandika okwenenya bafuna empisa ennungi newankubadde mulimu abakadde abazibu nga tosobola kukyamawo nga ye yalema yes gye bali naye nze ndabyeko abantu abakola abaana babanaabwe ebintu nga bwatuuka mu myaka emikadde ng'alaba agenda kufa ng'asigadde mukazi gwe talina yadde amuyamba atandika okujjukira ebintu byonna byeyakola so kino kituyigiriza kiffe abantu abakyaliwo nga okyalinamu ku maanyi nti siga ensigo obudde nga tebunabakola ki tebunabakuyizako kale so katugende mu kitundu kyotegeera obulungi tuba tuli awo mwana muwala Ibrahim Junior ku social media saga akwogera amanya ga abiri doesn't look nice ng'akola ki ng'agwa eddalu nga yeeyambula buli muntu ayogera kike abadde akozesa enjaga abalala bagamba nti simanya nga abadde ayagala kukoma wali mu overstay abamu bagamba nti ate simanya nga Abannayuganda we batyo beeyisa so ekintu tekitegeerekeka omuntu osobola okukola effujjo eryo lyonna kisoboka ng'oli desperate tekisoboka kati ku muntu ng'oyo bw'abadde ali kuba abadde amanyikiddwa e American kati ku muntu ng'oyo bw'abadde ali tekisoboka era bonna balowooza mbu alabika akola stand ekibalimu kya bulimba ekisookera ddala njagala mukikize depression gyeri nze njagala mukize ebintu nga 3 ku 4 ekisookera depression ino mukikize nti gyeri naddala ng'oli mu nsi z'ebweru eyo ng'oli mu kukola oyo ekasi yasoose okugwa eddalo abantu bangi bagudde eddalu waliwo omuwala gwe bampitira eshawujawo namugeddeko nejjo bankubira ng'akyali mu Dubai ng'omuwala ali kukuba agira ayenga nfu ate kati abo bebogerako abo bebabalabye naye abaana bangi nnyo nnyo abagudde eddalu bangi gye baliyo nga batabuka
nga babavanako abantu okitegeera ate era bangi bebaziise muzirimbo ze y'Abannayuganda bangi okitegeera so kyemulina omumanya nti depression is real ate tta ekyankalanya obulamu bwonna ekirala eddogo gyeriri era eryo siriwakanirako ddala gyeriri nti omuntu asobola okukola ate era libuuka n'amayanja ne ligenda gye liba likoze eki kuba kati ate ekyaduka kati ate mu UAE abaali bagende Amsterdam obiboze yes wajiŋŋamba gai natuuka ku gundi munne n'ayitawo ye n'asigala emabega ne bamubuuza ne bamugamba nti passport ye eriwa nga tasobola kwogera ne bamubuuza passport ye eriwa gai nga tasobola kwogera ng'atunula butunuzi n'agezaako okukola sayini nga bali balaba ng'omulalo bamukomyawo walayi ne bamuzeeyo okitegedde eddogo gyeriri temuli wakanya temuddawo ne mugamba simanya biki omuntu osobola omukola ekinakola ekintu nze experience ngitegeddeko era ngirabeko ffe banga tubadde ebwereere tumazeeyo so kyemulina okumanya mulina kwesabira nnyo mulina okumanya Katonda ate n'ekirala olina kukola birungi oba nfuna kuba kati olaba bisobola okwemira in bad times wadde obadde okola bako ebirungi byokola okitegeera nti ne mu 100 era mujja bamu abantu 10 bagambe nekigozi nedda oba nfuna wadde oli agambe kuba ffena tuli perfect oluma akola ebintu ebikyamu oluma akola ebintu ebibi ate nekyalo ekisembayo bane kino kigenda eri Bannayuganda mwena abali mu nsi ezo ddala ez'Abawarabu neze ensi endala zonna ng'ensi gye wagendamu omanyi si yiyo omanyi tolinayo kakwata tolinayo jajjaawo omanyi ensi eri nti bali abaddugavu tebabaagala kiri awo babatwala ng'ekitagasa mulekerawo okukozesa ebiragalalagala bye mutamanyi okitegeera gw'ofuna influence yes olina kampani z'abayindi omuyindi ajja kukwata bintu bye byakozesa gwe tomanyi ngeri gyabikozesaamu omutego gubeere mulala nnyo okusinga ku gugwe kyotasobola oyagala ogambe embu nno okigezeeko mwagale muze embu muyinza okufitinga mu gundi society yaabwe eyo bo balina engeri gye babikola ki at the end of the day ogenda tuka ekiseera nga gwe agudde mu mbi gwe yeeswazizza nga gwe agudde mu mbeera ebitagasa kyemanyiiko abantu tetubogerera bubi Bannayuganda wadde okunywa gye kuli mulekerawo okunywa omwenge ogutategerekeka ogwo naddala mwezi ensi zinayinda beka abaana n'anywa omwenge n'atabuka neeyambula n'okweyambula yes nze nali ndabyeko omwana oli yampa omwana yajja nga asula ku kizimbe kwe tusula gayi n'amuwa omwenge nze nga simanyi n'ava ku katanda gyali waggulu nakkira ng'ali mu mpale ya munda muwala n'afuluma ekizimbe n'akuba enduulu walagi omwenge gwabwe gwe banyooyo nkugambye ng'ali mu mpale yokka ey'omunda naye omanye emisinde gyali waawo byali mu bed space Abudabi waneeno sogera bya bulimba njogera mazima ate twaludukira ki nedda twaduka kwagala ngeri yakumufunza kwali muddugavu nga abantu era bamulolo ngono wala beche bamukoze ne mumubika kale yes buti balina kyakola bamanyi nti muli baddugavu I don't think this is mwenge kati olaba ogote gwabadde mwenge ekirala senalabako omuntu eyagwedda ogwo si mwenge tegwabadde mwenge gukka naye byonna byabaddemu ebintu bingi tusobola ogamba kwaffe tumanyi kiriwo naye wabanga badde akozesa ebiragalalagala kyokka bambi nagenza omukeberako ku TikTok nga badde following I felt so bad nawulidde bubi nabadde ndi munoonyerezaako walayi nagenza okulaba nga followinga naye agenda kutereera just embeera yokka kati engeri gye bamukutte ne bamugjayo eri bwana basobola okumukomyawo ni butipotinga ajja kutereera agenda kutereera ebiseera ebisinga depression y'amaanyi abantu obeereeyo abaana babeera mu varsity naawira ng'akooye ate kati omuddala omusajja era bannaye kino ekibagamba bannaye kino ekibagamba bannaye ng'omanyi oli eyo ng'omanyi tolinawe ogenda kutandikira ng'oli musajja ng'omanyi tolinawe out yonna bw'ofunanga akalimu ng'osobola okakwata obulungi beera nako kakwate kubanga emirimu egiriyo naddala abasajja olina kutoba nga gwe musajja naddala abavubuka abaana bangi bali mu zovasite abaana bangi babivaako dde embeera yabakubakuba dda omanyi otuka ekisaa n'ogera ne ku poliisi ne weetwala ng'oyagala odde poliisi negamba tetunaba kukwata negamba tetunaba kukwata ddayo
oba kitegeera nga tulina kyakulya buli kimu wera kikusobedde ennyumba bakubanja buli kimu kyonna ate teri kintu kibi nga wali ofunyeko kasente ne zikuggwako oba onfuna obeera mu mbeera ng'ogiraba yonna onyigirizibwa ogiraba nga totegeerekeka mwewale nnyo ebintu bwe bityo mwewale embeera etali nnungi mwewale ebiragalalagala mwewale nnyo okukola ebintu ebikyamu eri abantu kubanga abantu bonna buli muntu alina omutima gugwe wano obeera ku social media n'okwata video n'ogiteekayo nga nnungi tolina gw'onyiizizza tolina gw'okoze eki n'oba oli awo nakuteerako comment nga mbi nnyo okitegeera naye nga takumanyi nako wadde nakuteerako comment nga either ya kirogo either comment nga ene ekikola ki ebintu mbirabanya ku social media so mulina okwegendereza nnyo nera UAE yonkambwemu kuba kati Hadija nze kyanewuunyisa UAE mulimu n'abasawo Abaganda oyina jja napangisa lumu nateeka ebintu by'obulaguzi okitegeera yes UAE mwe muli abantu abafuuwa emmindi n'omusiŋŋana nga atudde ali mu kufuuwa mmindi bakazi oba okitegeera UAE wojja osiŋŋaana omuntu ng'akuteera eddagala mu ki eddagala mu buliri bwo akuteera eddagala mu gundi yo nze nali mbirabyeko ebyo byonna kuba nze wali n'omuntu omu yali alatunda matooka mu Abu Dhabi awo yagenda okujja nampita nga bamuyira eddagala ku mulyango gwe ebyaddala era naŋŋamba seeka labayo kye baagala okunkola eddagala ku mulyango gwe lwa ka bizinensi ke so bannayuganda abantu bazibu nnyo bafirika abantu bakaaye nnyo mulina okubeegendereza nnyo era mulina okumanya n'ensonga z'omukulu tusaba Allah amutaase kuba kati olaba nze ngeri gye naleka vidiyo ng'agenda akuba buli mmotoka jjukira bw'omala otereramu kati ng'ezo emmotoka z'obadde okuba bwe zaatika endabirwamu gyonna giba misango gyo either bakujjanjaba ne bama ne bakusiba emyaka gy'otamanyi na muwendo ne bakusalira okitegeera kuba oli muddugavu yes oba tomanyi kiddako oli muddugavu kati bw'abanga abadde akozesa enjagala is another case also kati obulamu bwo bwonna buba bukoze ki kubanga bamanya nti nobadde okolesa enjaga bajja kukukwata bakuteeke wali bakusibe okitegeera bagala kuteeka mu mpisa basooke bakusa emyaka gyo ng'ena nga tolina kye waakoze tebana bakwetamuko tebana bakukola ki omusango gw'oyo IC ogw'ebikyeeyo tetugamba nti abadde abikozesa ne in case singa baba bamukutte nga abirina nga badde abikozesa eyo shuwaddirwa agenda kusooka kusibwa era bajja mujjanjaba bamutereze bamuteeke naifu bamuteeke aluwati yonna abeereyo akole ki abeereyo kuba ogwo omusango omulala mukko jjukira bo nga bo baga tetukiza biragalalagala so ebintu ebyo byonna mulina okubyewala bino bye tujja n'ogamba mu nze ndi wa kitalo nnyo otandise okulaba ofunye ku fame olaba obeera ku TikTok kunowanika ne zirinnya mu 1000 ne zirinnya mu meka naye kuoma akafaananyi nti wemanzizeeyo mu katanda kange mwesula ngenda kwogera naani ngenda kubeera nzekka mu katanda ebirowoozo byange bijje enkya ntandikiddewa kiki erina okuba nga nkola nga tolinaawo muleke okulaga nti femu y'amaanyi gye muli naye ng'omanyi tolina kyoyimiriddeko wadde ng'omanyi oli ku zero yes webikyukamu tolina gojja kugamba era abantu bajja kugamba gwe walina ssente nze mbirabikoze ekyo nambagamba kuba nze experience njirabeko ebadde ku nze oba okitegeera mulina okuyiga kye mulina okuba nga muzzaako fa omuntu baddeko ne bizinensi ebweru eyo nogihandolinga okumala ebbanga oli n'agamba nti abo baamala baakola ki naye nga tamanyi kikyoyitamu ekisooka ddala bannayuganda twafuuka babi eri bannaffe bannayuganda tukola ebintu ebitasaanidde bannayuganda yakola bizinensi olina ajja n'ayagala agiyingiremu oyina jja nakwetera nagamba akola kino nakiri n'okuweereza basayidi bakwate kati ebintu mulina okuba nga mubyewala mulina okumanya ekyokukola ekirala bw'oba ng'owulira ng'okooya UAE ng'owulira okooyeeyo wekwate wetwale ku deportation kuwulire baziteekawo wetwale ku deportation emmere bajja kukuwa yabwerere okumala ebbanga lya mwezi omala okomewo e Uganda home is home yes home is the best kati n'omwana gwe nalayo gwe balese ng'avaamu ebyovu oba wamulabye ng'avulula ebyovu okitegeera bali abasajja tebaagala nti no balina abantu baagala mukamwa omwana amazira nga tayogera nenga avambo bibyovu bwe bikulukuta bukulukusi bamulese nalabe nga bamulizaayo baku office ye ndoza bamuwadde bakibadde bamulisiza biki kati mbadde ndi bize ndikunonyeza post TikTok Micho Israel omumanyi yazanyako nga Marium he was doing so good ngakola content we so yakola post nagamba hi please listen
I may be a good-looking man outside, but let me take you through what is going on inside. It's about 2 months now since I started fighting with life because I was poisoned by someone I can't remember in my way to Uganda between 30th December 2023 to 3rd January 2024. Now this is what I'm passing through. Stomach pain, drownness, dizziness, stroke weak, high temperature, loss of appetite, strong headache, irritability, breathing difficulties, mental confusion, throat and lips burn, etc. So I say this because I may not get a chance to say it if I don't know. Be careful with people because me, I have to stand between death and life. Yeah, I may not get a chance to say it if I don't know. I may not get a chance to say it if I don't now. Be careful with people because me, I have to stand between death and life every day. May the good Lord protect me and protect you all. Micho Israel. Kati, awo Abannayuganda bwe batuuse. Ekyo kye nagamba ade. Bwe nali njogera nti nno nze bampa obutwa bankola ebintu ebitali birungi. Abantu abamu waliwo ko abamu abagamba oyo sirimu ya mutawaanya. Nga bagamba omulwadde wa sirimu ya mutawaanya. Okitegeera. Naye ate waliwo abamu abagamba nedda. Oyo yasini. Ensonga eri bweti ne bweti za business zabaki. Kacyenyegeza kubagamba nti mwewali Bannayuganda. Mumanye Bannayuganda kiki muliko. Ade omuntu era asobola okujja nabanga aseka nawe kuba be ku bantu bokyaza buli kiseera ngo mukyaza ku media noba ngo oyogera naye ngajja kuseka nawe nenga tomanyi kiri mu mutima gwe tomanyi kyakulowooleza tomanyi nti busobola okukyanaga ne muvaawo n'omuleka oba nakuleka wanaga nafumita omupiira gwe motoka yo okitegeera lwakyansinga ko lwakyali bwati ne bwati kyengezaako bagamba kati ono ekimuyamye nti nno yakitegedde era gyali asobola bwe kibanga kyamaanyi nga kyaddala asobola okujjanjabwa okitegeera kati kwangu obufaananyi otuka mu mbeera tolina muntu gwe wakola kikyamu tolina muntu gwe wateekako obuzibu bwonna newankubadde kuba ffenna abantu tukola ebintu wadde tetuli perfect nnyo naye wali otayinza kwagaliza munnayuganda munno ekitali ku Bafiripayini ekitali ku bantu bannansi balala nti bo beeyagaliza ajalaba munne ng'ali mu mbeera bw'ati amusembeze abeko kyakola okitegeera ffe waffe wano kye tukola ekyamaanyi ng'oli muddugavu mu nsi etali yiyo bajja kukulangira bulangizi bajja kudda eri bbali bakwogereko ninga no badde baseka naawe badde eri baloke bakubeko akatabo bagambe oyo ali kino ali bwati ne bwati tebasobola kubuulira mazima kiringa ne bino omuntu naye muntu akulanga tonyumye n'agamba onnyo ate n'akulaba ng'onyumye n'agamba bannange ono omuwala tani gama nova wod na gama nyumi nova na kakuddako ne banene batakatonduko kubanga bakugeya bakola ebitali birungi so Uganda bwe yatuuka naddala mu UAE ne mu sendera si UAE yokka neze sendera naira muri bana Uganda nga si balungi bantu bafuka babi nze simanyi generation mwana bwe yatuuka ade naye gwe lwaki abantu bekyayina naye nze manyi lwaki abantu bekyayina abantu tebakyayina abaagala. Love is very important. Abantu bakulidde mbeera embi nga bw'obeera toyina mutima mulungi oyinza okugwa eddalu. Abantu bakuze nga bali mu kunyigirizibwa n'akulanga ensi yagivaako n'afuuka mubbi. Kituufu ekyo kisobola okubaawo naye tekiba kyalubeerera okitegeera ate adde ffenna tunyigiriziddwa tuli mu mbeera embi okuba tetugamba abantu be nti tukuba embeera yaffe ate n'ekintu abalala abantu eddiini yabasukka obutategeera kugamba omutima gw'omuntu okumanya ng'omuntu alina omutima omubi nga Katonda yamutonda ng'aguyina tasobola kukyusa. Ninako seeka omulamba omanyi baseeka bakulembeze ninako seeka mulamba gwe nalabye ng'ali mu kuvuma seeka munne okitegeera so omuntu Allah aba yakutonda ng'olina ettima kubanga waliwo ebintu bye twerekereza kuba ekituufu kyenalabye olw'obukulu bw'abalala kuba nalowooza ne ŋŋamba kati omukulu ono ne bamuwa ddiiru yes omusajja ono byakoze ne ŋŋamba kati omukulu ne bamuwa ddiiru n'omugamba tutira abantu nga 10 ayinza obutabatta nga muwadde ddiiru naye nga yajja nakwata akazi naye n'agamba nti kino nakiri Allah agamba bwati ne bwati lererere can you imagine naye nga naye bamuwuliriza se bamuwa obudde n'atula wansi kamera ne zimutunulamu n'ayogera ebyo nonsense nabo ne bagamba nti ki
nti wali ali mutuufu. So ensonga ezo ezimu ensonga eziba nnungi nnyo tibadde betagana kugenda mu kubawo just njagadde kulaga nti omuntu Allah aba yamutonda ng'alina omutima omubi era asigala na mutima gwe nga kubanga oli sseka mulamba n'eddiini ekuyigiriza okubikkirira okitegeera waliwo ekintu ky'obeera ogenda okwogera ku musiraamu muno naye n'ogamba wallahi kankite munnange ate ng'ovudde ku ekyo va kuba nti musiraamu naye ng'olaba nti musajja influencer amanyikiddwa like ne guno tekawo embeera egamba nti temukola ekyo temukola bwe muti ne bwe muti so yembeera si nnungi nnyo baseeka abamu tiktok bavuga speed si mu bubi ate kati bayize omanyi nebino ebintu era si mu bubi omanyi nze kubanga nti tewaliyo bantu basobola kugamba kutundi baseeka babatya naye nga si mu bubi tiktok ebavuze speed just kintu kiri very simple olina kwecheckinga bwekintu social media yonna ebavuze speed naye ebyo byayogerwako era byayogerwako mu bitabo ebitukuvu mu bubonero bwa kiyama byayogerwako byonna buli kyolaba ebiseera ebisinga kale ennaku zino ndi abantu bajja kujja nga bangi nnyo ate mubawe obudde mubawulirize naye nga bonna bayaaye bonna balimba omuntu ajja kujja ne nakubuulirira gambe exactly ate era omuwe obudde naye ng'omanyi kyagenda okukola si ekituufu so ebyo byonna byaliwo byayogerwako ne twali kyakkola just fulumu waali bw'oba n'omutima gw'omulungi gwesigala n'omutima omulungi weesabira n'abalala Allah ayongere okuba nga atutaasa mu mbeera yonna naye nze nyongera okukubirizaako akagambo kano okumanya abantu bano social media bafuze speed ate nga banoonya biki nze ndi musiraamu njogera abasiraamu bangi okumbuuzaako azini sabaleikum biki of course banoonyangako era bambi banoonyako naye njagala okukakasa kino nti nange kennyini kigozi nina abantu besitasobola kugenda nabo ku live yes nga nkimanyi nti gudi bw'ajja agenda kuntyoboola nga sisobola kubeera naye ku live naye nina live gye nali ndiko nenawe omuntu ow'ekitiibwa nga bamukozesa ensobi n'ayogera ekigambo ekinene ku media oba akantu ako nakapositizeko ne ku status yange banaye tetugenda kubogerako amanya naye ffe tumanyi mutufolowinga bagamba nti simanya ng'omukulu tasobya naye zino ensonga za ddiini zino ensonga za ddiini nenakuzera basobya kasale lina gwe tugambe nedda tewewozaako nnyo okutuukaawo naye n'engeri gye tubeera tubagambako okumanya tubatya nnyo tubagambako tuwebwalabwala oba kitegeera ndowooza obulumi muba nammwe mubulaba nti omuntu tayinza kuvaayo mu kamera najja nakwatakinga directly lwaki oba watakinga musiraamu it's not good kati naffe tulina engeri gye tubeera tubyogerako naye nga n'okubyogerako tubyogera tubitya obusiraamu bwe bwetaaga okusooka okulabirwako eddiini endala nezooka zigoberera yakuba nti abantu mune bakitwala bulala naye nga obusiraamu kuba buli kyonna kyatekebwa nga kiri straight nga kiri mu mitendera emirungi osobola okuba ng'olaba ekintu kya bulijjo naye nga ku kitiibwa kyalina ne mu ddiini nga si yeyeetaago ne bw'aba asaaga nga si yeyeetaaga okyuga naye nga amaze n'akyogera yakyogedde ate kuba n'abaana aba recording oyinza obutakiraba baana ne bayiwawo ate bo bye baagala ebyo bakozesa ensobi nabaana ne bajja n'otandika kati ate bansabudde ate bakoze batya naye nga bakikoze kyengamba buli muntu ategere positions ze kubanga anyway sibanenya nabo bantu waliwo abantu abamu naffe waliwo olumu wotuuka ndowooza n'okolamuko ku nsobi ng'abalala be bagiraba ndowooza nga gwe togiraba ndowooza kyobola abantu abamu we mbagamba nti nze n'ebifo ebimu byesobola beeramu bakuyita kweraga but that is setting boundaries for yourselves okwo kubeera kwesettingira boundaries nomanya nti nze wano wenkoma nze wali ne mumpa ssente situukawo ekitegeera example nkubuulireko nze nali nnyo nkola nnyo live za tiktok nga all the time mbeera ku live all the time mbeera ku live naye kanalukako ekiseera ne ŋŋamba nti kale wadde zibaako ssente naluka ekiseera ne ŋŋamba naye olamu buddawa ozaako ki kati ng'olina otula wansi n'osooka weerowooza yes n'osooka weerowooza n'ogamba okay njayitangayo mbeeko kyenkola but let me focus on something kyendaba nga kijja kukola ki nga kimbirudinga
Dewono kyenjo okujja bagamba nti nako gundi yange nkolewo kino mu inbox nge mukolewo mu okitegeera kuba etuyamba ne waliwo agikozesa ngo laba nti agisusiza we yalikoze eki we yalikomye obuki nga si kirungi naye mune abantu ngabo bagatu basobola kubanga bakitegeera jasigala agamba otugambako ngani bayine tuba tusaba tugeza kwogera tubagambako nga ba social media influencer ate goli mujasi excuse me mukwano tubagambako nga ba social media influencer teli byatubuza mbo ngambako ngani gendo gambeko ku gundi ku family yo sibaga gendo gambe ku family yo content wamkoledde family yo wamkoledde social media exactly so bambi tujja bagambako mbuli mbeera yonna nange bwe mba mwagala mungambe ko tewali buzibu nze nja kuchuzinga mo bambi twala oba mbireka oba mbayisamu eggaali bwe mumanyi naye nze ngeera ya ekyo ku nagambye abe king engalo zikuba nezidawa eno gaye tujja bagambako okuba kati katubagambireko wa bannange kubaga ne baseka bannammwe temukyabala bannange anti obuzoberawo kayisiza n'obuzoberawo anti bucha kumacha seka nabeera ku TikTok okwo nalengera ekyanatto ekiri Saudi kakana ngageze mu kabox banaye abana bagenda baswaza temukikola bambi oshimanyi nti abana bajja baswaza ate otandika okugamba ate eyo fake account ate tetujja bawolereza luli namba wa amawulire agaseko omu waliwo omwala yavayo nagamba oba ne bagamba bamukutte n'eddogo biki ne bagamba nti ndi ku side ya seka ku luno sina side gye nja bbeerako tujja bayisaamu eggaali bwe kinaba kiri possible bajja kumanya ekituufu waawe kiri naye nga ebituufu ebiriwo ffe ensonga zaffe twogera nnyo ddala kati nze nganze nga tumaliriza eziba ensonga zaffe ennungi ezo tusobola okuba nga tukola ki ate ensonga ennungi tuziteekayo nga tumaliriza so baba tulina bagambako abakama baffe beetereze nga bo abantu kubanga okwetereza kulina tandikira waggulu social media ereme bavuga nnyo bavuga speed social media eriko abantu bangi eriko abaana abambala we batya eriko abaana abakola batya eriko batya ojja kushemererirwa ng'oli mu kanzu bannange oba okikoze banaye temukikola baddiya ate temugamba nti simanya tubagambako nga niffe tujja bagambako balina okukitegeera tujja bagambako ebyo bemugamba simanya genda ogambe kuba famire yo simanya genda ogambe kasita content obanga omukoledde ffe tujja kugambako okujjako woteekako caption ogaa nti ono content wa famire yange naye ate kasajja ng'aze ku for you page abawa bonna taba wa family yo yokka oba omukozi ng'omuteereyo nange bw'oba oyagala oli waddembe okuŋŋambako nze manye engeri y'okuhandolinga kyo kituufu kyo kirungi nnyo mpozi ekyakyengeza kugamba nga tuzeko e Dubai ade nina ekintu kye nalabye ku bannayuganda naddala abali mu limelight limelight balina nnyo embeera eddira ebintu ebibi ne batabyogerako mu nsi ezo ne basembeza nnyo ebirungi okitegeera kati basembeza nnyo ebintu bwe bityo naye ate mulimu abaana bali mu mbeera nga beetaaga okuba nga media gye ziriyo sigamba nti nno baki nezigeze okubako ebintu byeziraga nfuna obulamu obutuufu obuli ku ddungu kuba kati olaba oyo gayi kubanga eddungu yensi esookerwako wonyeza okugenda kati ogayi olaba nti bamutadde ku social media olaba bagambye lwaki bamutadde ku social media naye mu bulamu wasobola okuba nga mukirabanga ekibi naye kisobola okubeera ekirungi gyali nti asobola okuyambibwa ng'osanga tebaalitegedde kuba kati olaba abasajja abo abaddugavu abasajja abasirikale abo ne bamukwata bato kati nga yembeera gy'alimu temumanya wajja assibira oba nfuna basobola ojja nemukwata nemutaddamu nakumulabako naye wano eggwanga liba litegedde mainstream tv ziyingiramu bayoutuba ne tukyogerako omwana abandi nasobola okuba nga akomawo namwe mwennyini abali n'abakulu bennyini abali abatwala Uganda mwenna ne basobola okuba nga bagenda ne balambula ne bamanya embeera gyakola ki bambi nsasidde nnyo famire y'omwana oyo abaana basobyanga oba jasikala olumu wabaawo ebizibu bintu bingi naye nga nsaba Allah abagumye omwana amwe omukulu bw'atyo famire alina abaana alina embeera gyayitamu ng'olaba tebadde nnungi abaana balina embeera gye bayitamu nga si nnungi bana embeera erimu ezo ensi embeera nzibu banange enzibu naye mwongere gyasiba kubasabira bwalaba nga omugambi ng'olaba talina nagamba talina
muwulirizeemu tomuterako bigambo bibuli nyini bimwongera kubeera depressed nawira muli nga tasobola nange kati nkolera ki nina akantu ke nalabye omukazi ali ku social media okwo emyaka 6 emiliyoni 4 emiliyoni 4 zonna baazitwala yayogerera okugana ekigambo n'agamba nti ze newe mba ngenze kwati we Uganda nga nsabye omulimu nkolawo olunaku lunemala nenvaawo bansalawo kunteeka kugamba mbonaabona naye kati gukoma akafaananyi nti yes okitegeera nabagamba nti omuntu kale wadde kale oba otute ssente z'oba okoze tumutwala muleke abeere mu nsi yamanyi nti no wendi wane nonkoze eki naye waliwo abantu abamu ngolaba kisusse kisukka oba okitegeera so kyokka kyemgezaako basaba n'okubegayirira bwenna abali ng'omanyi olina obulamu bw'oyitamu beerako gwoyogerako naye bw'aba ng'asobola oba mutuweereze ku message ofamu naffe tulina obulamu bwe twali tuyiseemukko omuntu osobola okwogerako nange ne mbaako amagezi genkuwa oba osobola ogamba ku Hadija osobola ogamba okumutyena n'abaakulinaanye naye n'aba famire yogerako naye obulamu busobola okuba nga bukutambulira mu bulungi kuba tumanyi babeera mu nnyumba babeera weeru gye bakolereyo nga bali depressed ebintu bingi bye bayitamu nakomawo nga tena gwajja kunyumya naye wabula kwebaka kukeera kumakya kukola biki so mbasaba bwowulira ng'okooye ng'ogikooye tolina byogera osobola okwetwala ku poliisi gendayo bagenze njagala kuva wano kyokibayitibwa wetwala ku poliisi yoddayo bakuzaayo basobola okuzzaayo n'ekisima kiyinza okukwata maybe ekisima kali kiyinza okukwata naye wewetwala bakuzaayo era bagamba agenda tunabakola ki lemerako gwetwala emirundi nga giijo weetege wekirinza wali omukyala ye yagendanga bamugaana kati yakola neyetega mu mbalaasi omanyi banasiikale b'embalaasi abo kwabbo ate bo bwe bakwata era shuwadiro bakola ki era kiyakola ng'awulira akooye ne muleme kubeera omujja kuva ku bizimbe mugwe ekyokulya kibuze buli kimu kiganye komawo ewaka waka baseke naye ng'omanyi nti oli waka okitegeera obulamu bujja kubanga bukola ki ffena butambula embeera si nnungi nnyo naye obulamu bwe bugagga bamikwano mukimanyi nti obutwa gye buli e Dubai mukimanyi nti n'abantu abalina emitiba emibi gye bali mukimanyi nti eddogo gye riri mukimanye nti ebintu ebibi gye biri bingi nnyo e Dubai ne mu nsi endala zonna abantu na hostinga koko ku musawo Muganda e Dubai you don't remember hey musawo jjajja musawo namuhostingako ne mubuuza watandika otya omulimu guno nanyumiza buli kimu ng'akola mu security nga waddayo mu room ng'akola emirimu gyekisa ngaddayo n'asawula nga njagala kutegeera akikola atya ku kyeyo naga yatambula ne bajjajjayo bonna yabuuka nabo eddagala lyaba nalyo kati mutegeere nti nno ebintu mwebiri mu nsi naye kati bwotambula n'eddogolo ssemu noga nti bajjajjayo botambule nabo ng'ogenda n'okola naye ng'ate ekirungi nti akola alina visa namaani najja n'atula n'akola ki n'asawula lamu emikisa emikisa Msasire. Kufa goseba olinyina nende kuzo zonna buli kimu kyonna n'embugo zonna ozituuseeyo. Kati wabaja alinga akola ebirungi tumwebaza ayambeko ne ku baana abamu baana tebagwe ddalu ng'aliyo ng'asobola obbataasa mu mbeera yo. Abajjanjabeko aweko ddagala eddungi libajanjabe ale neyanziza nnyo neyanzeeke bwe balijye bali ddala byonna tube tudde olabagana naye nga bannange nga bwe ndowoozaako nange bwe nkulowoozaako ennyo banaye twebaza nnyinza siyinza gamba nti ono n'oli nebaza mwenna abakiranti baffe mwenna mwe bali nnyo mwe badira kutuwagira mwe bali kutwagala mwe bali kwagala ade bali kwagala Adija mwe bali kwagala sister wange mwongere okusubscribinga mwongere okulikinga mukole ekisinga ate kuno mwaka by the way I'm rebranding I'm rebranding dozo ndaba the agency bane katali hajati sira badasibe embiri ne mugamba I'm rebranding ngenda ku rebranding ira ddala I'm rebranding kirungi nnyo bannange tujafunayo kiranki nga kinene nga kiki nga munebaza ku rebranding tetukawaho seeka tetsusa bannange abali ku HK Media njagala okubebaza mwe bali kutugoberera mwe bali kutwagala mwe bali kufollowinga show yange ne yasin always ebeera nnungi nnyo tulina ebintu bingi bye twagala okwogerako naye tubadde tudde okukwatagana oba muli eyo mutuloga temukyatusobola anyways guys nsaaga naye waliwo issue omwana omuwala ayagala kwetaali Saudi awo ayina ebizibu bye audios mpanvu zisobodde ziplayinga leero oza we tunaddamu okwatagana
tujja kuba tuziyitamu tutekewo ebifaananyi bye famire ye mulabe egende ku kampani yamutwala omwana oyo abeere nga addizibwa waka naye ebimu ebiri mu odiyo eyo omwana agamba nti ebintu ebimusindikirwa ebimazeeko emirembe biva waka eno e Kampala tebiva wa Mwarabu so bambi olwaleero munzikirize enkomaawo nja kuba mbaddira omulundi ogusembayo omulundi oguddako musubscribinge baddia tolaba notasubscribinga mpaka subscribe wako waliwo akagamba awo mu red ka subscribe kalingeeko okubanga ojoininga show yenze HK Media Hadija Kigozi.